tetulidwa matifu ku nsonga eyo tetulidwa matifu ku nsonga eyo okutuyizaamu amaaso ne Kabaka okuyizaamu amaaso tetuli basanyufu obuganda bwe butuzaala obuganda bwe butugeza nyaffe tulina ennaku tulina obuyinike bwa nyaffe ekyo ekigambo kyeyayogedde tukiganye era tetuli basanyufu tukaaba amaziga ku lwoyo eyayogedde ebigambo ebibyo ennyo tuli bukaaba tukaaba alina okwetonda tetuli basanyufu atukoze bubi nnyo mayanja ow'omutima ogwo mutima ki ogwogera ebyo nga guvoola Ssaabasajja Kabaka mutima ki ab'omutima tumweganyize neddira mutima tumweganye yetondera obuganda agende emmengo yetondera obuganda mayanja era wanenyenga taddangawo tetumwetaagawo okutyobula obuganda Sengonzi Senyonga Benoni mituba 5 twale gombola nyenga mituba 5 era nga nze mwami yakamala okuteekateeka omukolo gwa bulungi bwansi bene gwe yasiima gukuzibwe mu gombola musaza liri Kyaggwe mu gombola yanyenga mituba 5 twafuna ennaku ebiseera ebyo okuwulira ebigambo ebyava mu Minister Mayanja ng'ategeeza Kabaka waffe agenda agula ettaka kyatulumira wamu kubanga era ng'eggombola nyenga mituba 5 ffe mu bulamu bwaffe naddala nze n'abalala bonna butwagala Buganda okutambula tutambula Buganda ne bw'oba olya ng'olya mu mpisa za Buganda ne bw'oba oyogera mu mpisa za Buganda nentunula nga olimu ekifaananyi ekiraga ekitiibwa kya Buganda katwewuunya okuwulira nti eriyo omuntu yenna nga musajja Muganda asobola okuyimirako zindawo n'avaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka agenda agula ettaka kyatwewuunyisizza nnyo era twabadde n'olukiiko lwaffe luno tugamba gye twegeyeemu twabira minisita byayogera bituufu ffe ng'eggombolola tujja kuleka bulesi mbeera bwetyo okujja okuba nti era nga tubadde mu lukiiko nabye tutuuseko tugamba ensonga ng'ezo nga lw'omukulembeze ngoyo nga vula ekitiibwa kya Buganda tetulaba lwaki omwami wa Kabaka oba omuntu omusajja Omuganda oba omukyala omuzaana wa Kabaka yenna asobola okusigala ng'era akyawuliriza ebintu ng'ebyo kubanga ffe Buganda Kabaka ye mukama waffe taata waffe katukuvoola kitaffe tuwulira bubi owulira nga n'amaziga gagala okuva mu maaso nate kitwewuunya nti biva mu bantu ab'obuvunaanyizibwa ab'enkizo so nga ate byandivudde mu bantu abalalala weewuunye naye ebigambo ng'ebyo twegatta ku abo ababivumirira era ffe ng'eggombola nyenga mituba 5 twewulira muli nga kyetwogerako kituufu kikyamu era ku ennyambala gyabo kyetwambadde olwaleero eno nga tulaga otali bumativu ku ggombola yaffe wano ebigambo ebyo bikomezebwe kubanga byongera okutyobola Namulondo yaffe ffe Kabaka waffe n'eggombola sebe erimu Namulondo gitukuuma n'eggombola kamala tuteekateeka omukolo ogw'amaanyi twawulidde bubi nga twakava mu mukolo okuwulira ebigambo ebifaanagana bwe bityo era ssebo okulaba mu nnyambala gy'otulabamu olwaleero n'abakyala abalabe mu gomasize bambadde bwe batyo kulaga butali bumativu so si mu kuvoola muntu yenna ffe tetuvoola muntu wabula abavoola Buganda bakikomye ebigambo bya buswavu biswaza ate nga birabika bubi tebyetagisa kwogera mu bantu kubanga Buganda eriko abajagala nga ffe n'abalala balabye mu lukiiko bonna ssebo nebula ebigambo ebyo Kabaka yakamala n'okutuwa eddwaliro atuwadde omukolo omunene ffe omukolo twagwaniriza bwaniriza twakava mu luwalo ate nga tuwulira ebigambo ng'ebyo bitumalamu amaanyi naye ffe ku Buganda kwe tuli tusigala tusimbye amaanyi ffe Kabaka waffe tumwetaaga Buganda yaffe tugyetaaga ennono yaffe tugyetaaga kuba Buganda yennyaffe ffe abasajja Abaganda kuba nze mu bulamu bwange sina kintu kyenjagala nga bwa Kabaka bwange sina kintu kyenjagala nga Kabaka wange era nasookera kubeera mutongole nenzira kumuluka kati ndi kuggombola neewulira Kabaka ne bwantuma emirimu neewulira nga kyekyo obulamu bwange mbeera musanyufu sikola mirimu gya Kabaka nga neekekkereza nkola kufiirawo kubanga mukama wange abantumye ssebo n'olw'ebigambo ebyo yayogedde ebigambo ebyo tubivumirira ng'eggombola nyenga mituba 5 si birungi kugenda mu maaso bwebityo ssebo neyanza na kubanga ffe ng'aba Buganda ensonga ezaffe tuzikwata mpola mpola era singa zibadde z'abalala singa bali mu nguudo bakola ki naye ffe ebyaffe tuli ku mbuga yaffe ya Kabaka gye yatuwa bwe tulagidde otali bumativu bwaffe tebyakwira tebyabadde birungi era tebyatusanyusizza kubanga Kabaka waffe bw'atandika okuyisibwamu amaaso bwe batyo kitukosanga abasajja Abaganda n'abakyala Abaganda. Nze Ntale Wilson omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'omuluka gw'Ennamwezi
tetuli bamativu ku nsonga Minister Mayanja yayogedde ng'ayogera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuvoola Namulondo yaffe. Tuli banyiivu nnyo era tetuli basanyufu ng'eggombolola lya Mituba 5 Nyenga. Era tutudde mu lukiiko olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 nga tuvumirira ne sekuvumirira yenna eri Minister Mayanja olw'ekikola kye yakoze okuvoola Namulondo yaffe. Awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ffe tuli bamativu gye tuli bamativu eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Wangaala ayubeene. Dani Mugalu Serugiri Jimbi musijja wa Kabaka. Mugula Dani Mugalu Serugiri Jimbi musijja wa Kabaka. Nganzo w'ekitongole ky'amawulire n'okunga abantu ku ggombolola ya Mituba 5 Nyenga. Leero mu lukiiko lwaleero nga 18 Ogw'Ekumi 2024 abakungu bonna n'abazaana ba Kabaka twambadde mu nnyambala bweti ekkanzu nteera ne gomesi okutali bisibizibwa nga tulaga okwemulugunya kwaffe. Tetuli basanyufu olw'ebigambo ebivvoola Obwakabaka Minisita wa gavumenti ya wakati Sam Mayanja byagenda samwa nabyo. Twagala okuvumirira ekikolwa kye yakoze ngali wali emukono ng'ategeeza nti Kabaka talina ttaka bw'aba lyagala aligule. Kabaka yakola bubi okusawo Katikkiro. Kabaka yakola bubi okusawo abakungu. Kabaka tali mu constitution ya ggwanga. Tumusaba yeddeko kubanga Obwakabaka bwakomezebwawo mu butongole ne mu bitabo by'amateeka eby'eggwanga lino. Obwakabaka mwebuli. Twagala yeddeko alekerawo okuvoola Obwakabaka bwaffe kubanga ffe mu Buganda tusembeza buli muntu, tetuvoola, tetusosola. Lwaki batulinnyirira? Lwaki batulima empindi ku mabega? Tusaba ne bana abamufaanana abalina endowooza y'emu beddeko. Okusirika tebuba butamanya. Obugonvu bw'olujegere gemanyi gaalwo. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Linyanze Katimbo John omutongole w'ekirugu wa Kikola. Tuvumirira nese kuvumirira minisita oyo atyobola Obwakabaka bwa Buganda ng'ayisaamu Kabaka amaaso. Era ekikolwa kino tukivumirira nese kuvumirira yenna. Oyo minisita musajja Muganda faba yenna nyini byonna. Kale ate amulagira ati okugula ettaka ng'ate ettaka lirye. Obuganda Ssaabasajja Kabaka Obuganda ly'ettaka. Kati avumirira atya amugamba atya nti atagula ettaka. Era ekikolwa ekyo kinaba kigenze maaso. Tujja kutuka ekiseera okuyita obwereere nga tulagira ddala okwemulugunya kwaffe kwennyini. Tujja kuyita obwereere tukaba amaziga tukungubage okumala ebbanga nga tuvumirira omwami oyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Erinnya nze wa Kibugu Henry nga ndi mumyuka wa Ssaabagabo mu luka Buziika ggombolola lya Mituba 5 Nyenga nga nvumirira ekyo minisita kye yakoze okulagira Ssaabasajja Kabaka kyate agule ettaka. Tulaga obutali mu mativu yensonga lwaki twambadde enfaanana eringa eno n'abakyala era bambadde gomesi okutali bisibizibwa. Kyafaananye bubi nnyo okulagira Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo nannyini byonna nti ate agule ettaka nga tuli waffe tuli ku bwaffe nga ffe tukuŋŋwanya amawanga gonna tetusosola era n'amadiini agavumirira Obwakabaka bwa Buganda ekyo bali ku kikyamu ddala. Ayi Ssaabasajja Kabaka ebiteeso bibadde bingi biteesezzaako naye nga mwe mulina ekyokulaga obutali bumativu ku ngeri Ssaabasajja Kabaka yakyoboddwa. Tukivumirira ekyakoleddwa, buli ntebe ebeere n'omutendera gwayo, buli omu amanye ekiri ku ssowaani ye. Naye ensonga z'okugamba Ssaabasajja Kabaka agenda agula ettaka ekyo kive gye tuli era tetukkanyiza dda nakyo. Olukiiko olwaleero ensonga lwaki mu kiteeso twasazeewo okwambala bwe tuti okutuula tuteese nga tulaga obutali bumativu okunyooma Namulondo. Tusabanga Pulezidenti bw'ayogera buli kimu kibeere mu mutendera gwakyo. Ebya Kaisaali bibe ebya Kaisaali, ebya Central Government bibe ebya Central Government, n'ebyennono bisigale nga byaki byannono. Twongera okutegeeza n'okuvumirira abo bonna
abalina endowooza y'okuvaayo okutyoboola bannaabwe ekintu ekyo bakikomye. N'olw'ensonga eyo olukiiko olwaleero tulufundikidde nga ffenna tussizza kimu nga eggombolola ya mituba 5 Nyenga ti ekintu ekyo ekyakoleddwa minisita yakoze kintu kikyamu nnyo kive tukivumirira.